Tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribinge ggwe atannasubscribinga nawe yasubscribinze ngenda kusaba obe nga otuwa ekiggalo ku channel yaffe eno obe nga olikinga tusobole otambula ffenna mu vidiyo zaffe zino ez'okumanya eddagala. Kakati wabaddeyo omuntu eyeebuuza akabba mutima ke kati era kafaanana katya, muddo ki gufaanana gutya? Kati eddagala leero ly'olaba ku screen yo akaakaddo ke bayita kabba mutima, ke bayita kabba mutima katera okubeera mu nsuku z'amatooke oba mu nsuku z'emmwanyi we batafuuyira nnyo, era akadde ako kabeerako obuntu obukwatira ku lugoye singa kaba kakuze nga kakuze ne kaggwaayo bulungi katera obbeerako obuntu obukwatira ku lugoye. Akabba mutima bwe katyo bwe kafaanana, bakamikisingamu ebintu bingi. Akabba mutima musimbya nnyiriri oba kayite akabalira ku mugongo oba nakitembe. Muddo mungi gwe ngenda okuba nga nkulaga, nawe weetaaga okumanya nakitembe oba akawulira gwe etaaze okumanya akawulira akabba mutima, etaaze okumanya kayaayana, eddagala eryo ngenda kuba ndikusomesa. Oluyito vidiyo zaffe twazikola dda, oluyito vidiyo gy'eri emabega eyo, ojja kuba oddayo ogirabe. Tulina kasambandege vidiyo twagikola dda emabega ogirabe. Tulina eddagala lingi lye tusomesa ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba oddeyo emabega mu vidiyo z'otannalaba. Ojja kuba olaba eddagala ly'otamanyi era ly'onooba tolabye ojja kuba okomentingawo, tujja kuba tukolera vidiyo yaalyo. Kuba nakolerako ne vidiyo y'eddagala lye bayita mutasukakkubo, ojja kuba ogendayo emabega gye twalikolera oddemu olilabe omanye bwe lifaanana mutasukakkubo.